Nkuba eyatonye akawungeezi k'eggulo yaleese ab'essomero Arise and Prosper Nursery and Primary School nga bali mu biwoobe oluvannyuma lw'Ekisenge okuba omusomesa waabwe n'afa. Kigambibwa omusomesa ono Bridget alinayita okufa yabadde agezaako okutaasa abayizi ababadde mu kibiina kino. So when we heard of the incident that one of the temporary shelters had collapsed and ended up killing one of the teachers who had come to rescue the learners during the heavy downpour, we felt like we should come to find out what went wrong. Omusomesa ono bagezezaako kumuddusa mu ddwaliro Lekitala Medical Center wabula tasobodde kusimattuka ate bo abayizi 7 baweereddwa ebitanda. Kibi nnyo era nga njagala okusympathizinga ne families ezaabo abafunye akabenje kano. Ku makya ga leero abakulu okuva ku disitulikiti e Masindi nga bakulembeddwamu amyuka RDC Dala Sanon batuuseko ku somero lino ne kizuulibwa nga liri mu mbeera mbi era n'alagira liggalwe. Abaana bano abali mu boarding tugenda kubagamba bagire nga baddayo ewaka n'abaana abalala nga bwetugenda mu maaso ne investigations. Ategeezezza ng'essomero lino bwe litabadde na layisinsi erikkiriza kusomesa bayizi. Though the classrooms do exist, there are some that lack shutters, and the floors are also not well floored or not well made. Education policy is very clear. Olina okumakinga sure nti one ofuna license n'otandika okuoperatinga. Tokkirizibwa kutandika kuoperatinga nga toyina license. Ano gyatugonza omusawo ku ddwaliro Lekitala Medical Center Kijunjubwa agamba bafunye abantu 7 kyokka omusomesa n'abalema okutaasa. In a very critical condition, actually we hardly had a minute to save her life, so she eventually passed on. And then for the children, 2 we were suspecting fractures and others had sustained severe injuries on their faces. Bo abaana abana ababadde mu mbeera embi baabongeddeyo ku ddwaliro ekkulu e Masindi. Twogeddeko n'abazadde babamu ku baana bano ne batutegeeza nga bwe bagenda bakuba ku matu. Mu kiseera kino essomero lino lyaggaddwa ebbanga eritali ggere.